ebisiraani ebitambulira ku Donasiya kirabika byebisiraani bye yalangiranga munne Bresha Cash anti Donasiya essaawa zino eno ali mu kkomera atemeza mabega wa mitayimbwa era ng'Abannayuganda abamulinaanye bagezaako as much as they can okulaba nga balwanirira eddembe lya Donasiya akomewo ebweru addemu akakala by'emirimu gye naye abaffe Donasiya yali aki? Donasiya ensi yagikola ki? Donasiya kiki? Lwaki buli kyabala kyekifa? Donasiya woba okimanyi nti wasobya abantu come out obeetondere bye wasobya ate era okyuse n'obulamu bwo engeri gy'obutwalamu nabatya wookola ebintu byo anti bikyali mu kusiba kukka naye ojja funa ekisinga awo ate nga nabagamba nga asaaga nti once kasita bakusibako mu kkomera ojja kufa nga bakusiba. Abamu mwali mugamba simwagaliza njogera nnyo yankola ki olw'okuba nsinga kubanga yeddooni. Yenze Sheila Adita, subscribing ku YouTube channel yange nga weeyambisa ekigambo subscribe kibeera waawo, kwata ku notification bell ebeera waggulu, commenting amanye kyolowooza ku butambi nga bunene bwenkoze, ate era tweyongereyo mu maaso gwe nga subscriber ng'omu ku ba members ba channel yaffe eno kikkakatako okukomentinga my dear, kikkakatako okukomentinga ate era namwe abeetaago batumirako ekyokukola mukimanyi comment box eri open, send me a message ongambe oyagala nkutumireko ate era nga ku Facebook embeera yonkoza Sheila Adita page, ku TikTok Sheila Adita page 1, Sheila Adita page, then ne ku Snapchat kwendi nnyo Sheila Adita page, ku Instagram gyendi ayagala okunkubirako following onkubira esimu yite mukatugendeko mu butambi bwa Donasiya ate era tulenga tukomawo. Ebyo nno bye biri ewa mwana muwala Donasiya ekkomera lifuuse ekkomera ali maziga amayitirivu amangi asaba asonyibwe yenna ali emabega w'okusibwa kwa Donasiya muntu mukulu. Tugambe nti full figure might be nga ye muntu eyasibisa Donasiya anti twawulyako obutambi obutambula ku mikutu gya social media inga omukyala full figure yeewera okuzza Donasiya e Uganda ate era ng'omukyala full figure ayina abantu bakwatagana nabo abali e Dubai eyo nga baagala benyigire mu kudipotinga Donasiya. Gwolowooza full figure ayinza okuba ye muntu oyo oba kaseenene nga yali emabega w'okusibwa kwa Donasiya. And another people bagamba, other people are saying nti McLean mwana McLean ono yatukolera akatambi k'obuseegu yeyavuddeyo n'agenda n'aba nga asibisa Donasiya oluvannyuma lwa Donasiya okumukuba n'amukuulamu eriiso. What are you saying? Kino kizibu kya Donasiya kyabadde akozesa okweyerusa nga yakakitabula mukazi wattu munnange nkuggira nga bamutwala munnange webityo webiringa n'ennyumba batugobako ku nnyumba asi yasinti bisiranye ekizimbe ffenna batugobako era ne Bigijjo bamugoba lwakwekaza ne Bigijjo bamugobako ne Bigijjo ne bamugobayo kuba abadde ayina lumu gy'asulamu ffenna batugobyeko ffenna ekizimbe bakitunda ne bagamba batuwadde ennaku 28 kati ebulayo ennaku ntono buli omu n'apaakinga ebibyo abagenda ne bagenda nange ne mpaakinga ebyange ne Asia kati tumupaakingire ebibyo tufune nabyo we tubissa munnange yembeera eriwo nabadde ebyawo wapaakinze ebibyo ng'olagawa okuba bano beebasemi bonna muntu akoze atya nze bino byebinka timbuza wabipaakinze ebibyo ng'olagawa okubipaakinga nga tiwabadde olagawa anti kati nze akaina tenga nze nina gyenzira nga siina gyenzira kati opawa ati kyembuza wapaakinze ensawo n'ogisibako bulungi nkyaliwo noonya wakugwa era ngenda ssaawa yonna wennaagwa oba naasula wali mu busubi ku Union oba naasula wali ku Fountain nja genda ngwawo naye nga nkyaliwo ssaawa yonna ngenda tuvaawo oba nkya oba kwosanja naye kabaata
wano mu Dubai buli omu afa kubimukwatako oli newo omugamba munnange empati list nsule mu kanabira akugamba mpaayo emitwalo 2 bannayuganda bali wano tebalina kisa senene talina maanyi gasibaasiya wano protocols nnene golooza wano okusiba omuntu kyangu oyina ogenda mu kooti wabanga yakuvuma n'otwala vidiyo ezo ne bazitranslatinga we bamala okuzitranslatinga n'oleeta looya biba biwanvu tebamala kabuuka bato asi ensonga ze zaali za office era teyavuma yali tavumye muntu yali talwanye zaali za office kabaata office za wano zennyini zeerwanye office za visa nze sirabangayo bannayuganda balina mitima mibi tolaba nti Uganda wali eddogo naye ettima liri wa Dubai office za wano zennyini nga ze zirwana office yaffe bayita mu Banigeria mu Babogo byali bingi naye office yali tebbye kuba kati wanene waliwo olaba kabata kati wano waliwo abantu abamu abakola visa naye nga mu butuufu bazikola nga si kye bakola si kyekiteekeddwa okukolebwa kati waliwo kye bayita family visa kabata basobola okuteeka omukazi ku visa yo nga kkiriza naye nga si mukazi wo ogwo guba musango bakola nnyo Dubai iwano Dubai kati nga gwe ng'olina ID yo ne bakuteekako omukazi nga kkiriza guba musango wabanga akwefuulidde n'agenda n'aloopa guba musango bakubuuza ono yebbaawe kyekituufu where is marriage certificate nga tewali ero libakomera so bintu bitono nnyo ebisobola okusibya mu bintu bya visa munnange ng'asiya bamutwala mu donasi yazeemu nankubira essimu byenkugamba bya ddala Makirini donasiya akutuse amenyese ali ku mavivi asaba buyambi bwo doni olaba Makirini kati essaawa eno olina obusungu nekye yakola nti kibi naye bw'oliwulira nti doni bamutisse ne bamuzzayo ewaka nga wali olina omukisa ogumuyamba era tekijja kuyisa bulungi olinawo ku bibuuzo by'obotandika nabyo kubanga ate onteeka ebigambo mukama onteekako ebigambo ate nzibye sirina sikutaddemu bigambo Makirini sikutaddemu bigambo Makirini mwali muliddeko mu sowaani emu ne doni mwali mubaddeko ab'emukwano mwali musuzeko mu kasolya ke kamu kye yakola Makirini okimanyi nkimanyi doni akimanyi Rama akimanyi n'abaaliwo ekyatuukawo kikolwa kyali kya busungu ate tukitwala nti yali accident nkwegayire nze siyimirira nkwano ne ŋŋamba nti nno doni kye yakola kituufu teterina omu yali akyogedde wabula kiri nti mu kaseera kali yali amanyi tekijja kusoboka wali amanyi ntalituukawo wano ate era ne poliisi bwe yamukubira essimu n'agaana okgendayo yali amanyi poliisi terimufuna naye laba bwe bamukwatidde ku kintu ekirala ate omusango omulala ne guttuka kuba poliisi ya wano omusango kasita gubeerayo tegusobola kuvayo paka ngeyakuwawaabira azze omusango ogwo n'aguggyayo Makirini nkusaba busayi mukwano gwange nze Makirini nze naawe ebyange obimanyi bivudde wala omanyiira n'enkumanyiira n'ovuma n'ojerega n'okola buli kimu ky'oyagala naye ero tekijja kuvaawo nti oli mukwano gwange wali omanyi donasi ono tuzze nga tumulabula emirundi egisinga nti munnange lekeraawo okuvuma abantu lekeraawo okuweebuula abantu lekeraawo okuwemula abantu weesonyiwa abantu oli mu kukola abalabe b'otagenda sobola kulwanyisa kubanga right now tetumanyi ani yatadde donasi ya mu nkomyo kubanga omwami Aviera yamugambako nti nze ngenda kukutuusaayo ku nsonga z'okumanyiira mukyala wange n'ate era nga mukkirize mugaane this is not hate. I'm not speaking out of hate. I don't have any hatred on anyone. Wabula mukkirize donasiya yasukka donasiya tayiga yagaana okwebuulirira
of all things that she has gone through, Donas yatayiga, Donas yabamusibyeko, Donas yabamudipotinzeeko, Donas yabantu bamukubyeko, Donas yabamukozeeko ebikolobero omuli okumuggisaamu olubuto n'abasajja okumwebakako ekirindi, Donas yabonyeebonyeeko, Donas yabbawe yamulekawo, ABCD lwaki lwakubeera nampisa mbi. Mu abaana mu abali ku social media abeetwala mbu obulamu bwammwe bwonna butambulira mu kuvumanga olw'okuba babayita ba Don, taking yourselves to be queens, kings. My dear, there is other life after social media. Abantu bano bemukola abalabe bano bemukola bemutamanyi mugenda balwanisa mutya, bali very 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 dangerous. Nkaddemu amagezi gazi, bano abalabe bemukola bemutamanyi we mugenda kubalwanisa, temumanyi we bava, temumanyi plans zaabwe, temumanyi wa watufu wa kubasanga, bali very very dangerous. Anti tomanyi engeri gy'ogenda kulwanamu nabo, they are invisible. Gwoyinza olowooza nti okozeza Sheila Adita, naye Sheila Adita has other people behind her. Abantu abamuwuliriramu, abantu abamwagala, abantu abamubeererawo, abamusuusuuta. So Sheila Adita might take it slow or low, naye the people behind Sheila Adita, are they going to take it in the same way that Adita is taking it? No. Ojja funayo abanyiiga, ogenda funayo abakuwalana for good forever, nga basobola okukola all the possibility okuyambako Adita okulwanisa akuteeke wansi without Adita knowing or without any payments from Adita. So kati mbalabula, bannange temukola balabe. Be in a society ng'osobola ogyeyagaliramu. Buli muntu yeetaaga munne, tokola too much chaos. It's not worth it. Teweekola nnyo bintu ntukuleetera abantu kubatya because you're nothing. Amini naye yafa. Yabeeranga n'amamundu. Temwetwalira waggulu cause tomanyi kyankya. Buli muntu mutwale nga waali. Respect people. Osobola okuwa message gy'oyagala n'etutuukako without insulting anyone, without disrespecting anyone, without kulwanagana na muntu yenna, n'okola message yo n'etuuka ku bantu abajaga ne bajagala, abagikyawa ne bagikyawa, without you putting in too much energy kubaako boonyiiza, kubaako bootambala, kubaako boolwana nabo, because abo abantu bonna bonna b'okolako entalo mulimu ab'amaanyi okukusinga. Mulimu abatasobola kugumira ntala, abatasobola kugumira bulumi, nga for him or her agenda kunyigirawo there and then ayiye ekyokuzzaako. Gwe muntu omu alangira abazadde b'abanno okufa, gwe muntu omu avuma abazadde b'abanno bamalaaya, gwe muntu omu gw'atta abaana b'abende, gwe muntu omu gw'ayagaliza ebibi banno, gwe muntu omu ayagaliza abali embuto bafe nazo, gwe muntu y'omu, bintu bingi. Kyova olaba emirembe gigenda kuggwako, ogenda kubonaabo. Naye nze Sheila Adita commentinga mmanye endowooza yo ku butambi nga buno eno embaagala nnyo.